ADTV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutyangana kubasaba musubscribing ate munyigene kale bya RP byongedde okubanga bikwata wansi ne waggulu n'omwami w'ebindeeba nange byongedde okubanga bikwata wansi ne waggulu obutambi buba kyabufulumya kusaasira n'ebindeeba kugambye abantu abasinga byabatabuseeko bagamba naye ebindeeba ne kusaasira bali biki bindeeba ne kusaasira bali biki baade mukatambiseewo nga kusaasira ayita bindeeba bisimanga baby simanga babe simanga biki nga muyita baby simanga baby mukatambi abasinga bagezaako kubanga bawakanya mbu bindeeba si ali mukatambi n'ebindeeba ali mukatambi owandooza abasinga bamanyira kwambala bugaalubindi ikayita yambadde bugaalubindi kugambye ebintu bitabuse era temwewunya nga amala divorce essaawa yonna kiraga kusaasira Wasseruga yavaayo kati ndowooza pepe ya Nabindeeba jjukira abasinga basooka ne bafulumya amawulire gano litakagwa yasooka okuba ng'ayogera ku nsonga eno balitakagwa jjukira bamanyi okukyakalirako e Canada eyo gye balaba kusaasira n'ebindeeba twabagamba nga tukola video nga muwakana nakola video nongamba nti bindeeba ne kusaasira babalabyeko ke Canada ne muwakana ne mugamba mulekera wasimala ngusala omugambo naye kati ebintu byonna byonna ebivaayo biragira ddala nti binabagamba byalinga bituufu kubanga amawulire gatambula bagamba wali omuka tewabula muliro kandi ozamula bakusaasira n'ebindeeba ennaku zino beemola bwemoze mu bukamera beekwata obuvidiyo lwepi mukazi wattu ye kaweddemu dda tuka lwepi akamala okuba nga azaala kikate bindeeba bwe yagendedde wakusaasira kusaasire Wasseruga yavaayo Sseruga musajja wattu ye baamusuulawo dda Asalini yagenda wa bindeeba lwepi ye baaba kaweddemu dda mukazi wattu kaweddemu dda ali mu depression essaawa zino ali mu depression ate kati essaawa zino anyiiga mangu namalewo nga akoze akatambi nga ama social media endoozi obusungu alina bungi ennaku zino ndoozi obirengera ebifaananyi mazima dda kati mugambe nti no si bindeebeera mwetegereza ekifaananyi ekyo ne kusaasira mwawakananga naye ate amazima gonna gavaayo mpola ojja kuwulira ojja kumpulirira era abasinga bagamba nti maama nyaabo kusaasira kati ayita bba wa RP baby bindeeba muyita baby simanga babe bwamuyita akavidiyo katambudde kafulumye ku social media byemu nange bitambula kadde kano ku social media nabagamba nti ewali omukka tewabula muliro tewali watuwonza kulaba mukka nga tewali muliro era oli gulaba omukka nga tewali muliro ojja kumanya ogwo muzimu tekibanga nayo nga kirabye luddawo tekibanga nako ati sikwabawo akanda ne bwe kabanga kamu akakozi ng'ogwo mukka okubanga okubanga gubeerawo awo byemu nange bitambula kadde kano ku social media tulinze nno mbaga kati eyabindeeba ne kusaasira RP ye baamusuddewo dda era nkiwa divorce yagenda okubanga etuukawo essaawa yonna bino byo biraga abantu bo bali mu laavu etagambika kiraga nti bindeeba ate kusaasira baaba amwagala bitole okusinga RP jjukira yakudaalira okumusofi mwaka gwa 2021 ebiseera ebyo okumusofi yali asaba obuyambi bindeeba yamukudaalira alisaazo naye baamukoze eki naye baamusuddewo dda kaweddemu akake RP omusajja munange naye yamujja wa mukazi mune kati naye baamumutuuteeko kusaasira maama Kabina yamututte essaawa zino bali mu laavu etagambika nkugambye RP mukazi wattu ndowooza ne social media kati agiwummulamu kubanga ndowooza buli bwabalaba nga beemoolamola mu vidiyo agamba bannange awulira ekisungu byebyo ebimu ebitambula musubscribinge munyigene kale mbaganyo fa ADTV eyo mbeera bulungi ka comment section weekali awo bakabontiza mu ka comment section ate osigale nga ogifollowinga RP ali mu depression etagambika mweraba